Abasuubuzi b'ebyennyanja ku mwalo Gaba beemulugunyiza ku lw'omugagga Badru asusse okubaseera ebyennyanja. Abasuubuzi bagamba Badru abasuubuza Fire ne Kalakasi byabajja mu bayindi nga bamaze okujja emiwula ku byennyanja nga buli kimu akibaguza ensimbi za Uganda 2,000 kyokka nga ye abisuubula ku layisi ddala ekintu kye batajja kukkiriza. Naye omusuubuzi omunafu oyo alina ssente bw'amusuubulako ye eri agula mu kiro n'amanya nti nguze kiro zange ttani 10 oba ttani 1 ekipimo kye n'amanya nti kyaguze ye tayagala gwamugulako ogende naye olabe minzaani. Ebigumba bino abayindi babiseera ababbosi baffe batugamba kubanga bakwatayo ttendala kati wakwata ttenda gwowa wansi aba alina okukuseera. Lino eggumba weegati amagumba kiro tugigula nusu 1,800,223 awulira kati n'otuuka okukola nga tolinaako ssente kati ebijja ebyennyanja ate nga bingi babbosi baffe muteeko ku bbeeyi mutese n'abayindi tebakola ki tebakkiriza. Bano bagamba nti waliwo ekiseera ebyennyanja we bibeerera ebingi wabula ebbeeyi n'etakka nga kati tebakyafunamu basigalira kukola bukozi. Sizoni etuuka ebyennyanja babituguza $2,300,000 naye sizoni y'ebyennyanja nga bitono nga bingi. Tubadde tusaba bakama baffe nabo bagende bateese n'abayindi batusalire ku bbeeyi y'ebyennyanja. Olwaleero tukyalina kitufuna olw'ensonga ebbeeyi y'ebyennyanja nti ki nene. Wabula tugezezzaako okwogerako n'omugagga Badru abasuubuzi gwe beemulugunyako ne yeebala kamera zaffe. Abavubi ku mwalo gw'Eggaba ebyennyanja babiguza kampuni ez'enjawulo ez'abayindi ezikolokota emiwula ne zibaddiza ebigumba oba biyite Fire nga bino bye basuubula okusobola okwefuniramu ekigulira magala eddiba. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Siraje Kiberu, amalindirire. This is Kingdom TV.